Okuva amawulire ga mutabani wa Bobi Wine okugobwa ku ssomero gy'abadde asomera erya St Mary's College Kisubi okutandika okusatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo okusingira ddala ku Facebook muvuddeyo ne mumbuuza SMX tubuulire ku story ya mutabani wa Bobi Wine ddala kituufu bamugobye ku ssomero ddala kituufu bamusanze n'amarijwana ddala kituufu bamusanze na kino n'ebisigadde ng'ebyo ne wali no ku SMX media tetukola story unless nga tulina proof kati ngenda kubuulira zinene ensonga so far lwakuba eno story ngenda gikola mu reported speech okusinziira muni ate tunabalabako ku suspension letter binza okubeera nga bya ngambo kyekisooka ekyokubiri binza okubeera nga bya ddala kubanga mawulire mangi ge tulabye nga gatandise n'ebyambumbumbu bigenda okuzuuka nga mawulire ga ddala so zeno story ngenda gikola nga ndi two sided ekisooka luyinza okubeera olugambo okusinziira nti bantu bangi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda basobola otandikawo olugambo ne lugendinga apo nga kikutteyo if not ng'egguli erino eno lituufu okusinziira ku source ez'enjawulo naye nze nga SMX media gwa following nzikiririzaamu nga nze ngenda kugamba mbu so far bwe nkoledde story eno nga tetunalaba ku suspension letter eyo tu nga ne HM yennyini tanaba kubeera nga avaayo okusinziira ku bamu bavuddeyo ne bagamba HM yavuddeyo n'ayogera kino oba na kino naye nze nga SMX sinalaba katambi ka HM ng'avuddeyo okubeera ng'ayogera ku nsonga zino ekyokusatu Bobi Wine ne Solomon Kampala yennyini kubeera nga bavaayo kwogera ku nsonga eno naye eno story ngenda gikola nga mpa reporting oba egenda beera reported okusinziira ku eno story ngenda gibeesinga kuba blogger naddala abavuddeyo ku Facebook okulaba nga batambuzagana n'amawulire bo ne bavaayo busimbalaala ng'eno ensonga bo balaga mbu bagikakasa ekisooka ngenda kulifalinga ku Galaxy FM page yaabwe ya Facebook bo bavuddeyo ensonga eyo ne bagikakasa okusinziira ku bo on top of that kankusomere ne post okuva ku Zalwa Alfanta Swamit yejja ye yapostinze n'akakasa ensonga eno ng'agamba bino ebigambo si byange wabula mbijja ku eno page gye nkugambye Zalwa Alfanta Swamit ye yapostinze n'agamba Bobi Wine's son Solomon Kampala suspended from SMAC over marijuana bwe mutabani wa Bobi Wine bamuwadde suspe oba bamugobye ku ssomero erya SMAC over olw'okuba nti bamusanze ne marijuana wano wansi n'awandika n'agamba St Mary's College Kisubi SMAC on 1st February 2022 suspended Solomon Sekai Kyagulanyi in bracket nateka Solomon Kampala the son of the National Unity Platform bracket nateka ono President Robert Kyagulanyi allies Bobi Wine after finding him with drugs mbu Solomon Kampala essomero lya St Mary's College Kisubi ku lunaku lwa fasting lumu February 2022 bamusanga n'ebiragalalagala bimarijwana oluva bamusanga n'ebiragalalagala olunaku lwa 1st February 2022 in fact kanisome mu luzungu ne meji translating mu Luganda wano paragraph yazeko n'agamba wano wansi ne bagamba mbu Solomon Kampala was suspended following a surprise check of SMAC dormitories 2 weeks after student returned to school. The young Kyagulanyi was caught red-handed with marijuana substance wrapped in paper-like cigarette according to the suspension letter dated 1st February. Wano wasine bagamba according to the suspension letter, Kampala Sekai was caught with marijuana substance wrapped in paper-like cigarette stick and a lighter in his suitcase. Wasina agamba it's very doleful to Robert Kyagulanyi's family. Many are drug addicts. Mr. Kyagulanyi, talk to your son Kampala to focus on future, not drugs. Ebyo bigambo byensomye biva ku page eyo abamu kubakakasa ensonga y'okubeera nti mutabani wa Bobi Wine Kampala bamususpendinze olw'ensonga za marijuana oba ebidagalalagala mbu bamusanze abirina ng'abizinze mu ngeri ya sigala mu kesi ye on top of that bamusanzeemu ne layita kwegamba wano nga wenkugambye ku SMX media ensonga ezo tetuzikakasa olw'ensonga tetunalabako ku suspension letter olw'ensonga Kampala Solomon tanaba kubeera nga avaayo okugyogerako olw'ensonga maama we Babi Tungo Kyagulanyi tanaba kubeera nga avaayo okugyogerako olw'ensonga nti Bobi Wine yennyini tanaba kubeera nga avaayo okugyogerako on top of that ngezezaako n'okukola research ku ssomero lineno ndabo badyo lina ensonga gye lyawaniseeyo naye nalyo nga telinaba kubeera nga liwanikayo for further notice oba amawulire agasingako kwebyo ngenda kubeera nga kuleeta that is if in case waliwo ekibalukawo oba obukakafu
obuvaayo naye kati sofa tugenda gendera ku byambu ate ebyambu nga tobijja wano ku SMX Media wabula nkusomedde okusinziira ku page ez'enjawulo eziri mu kubeera nga zisaasaanya amawulire bwegati wegabeera matuufu jabbeera nga nkugamba wegabeera makyamu jakubeera nga nkugamba webeera mpalana jabbeera nga nkugamba wano ku SMX Media gwe kyonna okukola kusubscribinga wano ku SMX Media ebisigadde obindekere wano ku SMX Media tutambula ne bannaffe aba Touch Cosmetic Empire bakolera ekizigo kye bakoze miyembe ekya Touch Petroleum Gel bakikoze miyembe papaya wamu ne carrots ate nga tebalina ekyo kyokka balina n'ekizigo ekya Habo kye bayita Touch Habo Petroleum Gel kyo nga bakikoze nga kya Habo ebizigo byabwe bijjira mu grams 6 ne bijjira mu grams 12 ne bijjira ne mu grams 250 ekikebe ekyo ekinene kisobola okumala ne family yo gwe yandiyagadde okubeera ng'okifuna osobola ogenda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka lyonna lyonna oba mu kikuubo ojja osobola ofuna ebizigo bya Touch oba n'okuba ku namba z'essimu z'olaba eziri ku screen ojja sobola okubeera nga babikuleetera nga bakola delivery naddala eri oyo omusuubuzi ayagala okubeera nga abisuubula mu bungi naye atandika okubeera nga yeekolera ku magoba agali ku bizigo bya Touch amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.